Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gyegatteko gwatannaba gyegattako kyenkusaba nkusaba ogyegatteko. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbayitedde eddagala nga bwe nabasuubiza okubalaga eddagala ery'enjawulo ly'obadde tomanyi, ly'obadde tolabangako. Kati olwaleero nkuleetedde kye bayita ekibwankulata. Ekibwankulata bwekityo bwe kifaanana nga bw'okiraba. Kiyitibwa ekibwankulata. Okitegeera okiraba ndowooza engeri gye kyakulamu. Ekibwankulata kino wano okiraba kiri mu lusuku naye bitera kumera mu nsiko. Bitera kumera mu nsiko gye babijja ne babisimba mu lusuku. Okitegeera ekibwankulata ekyo ky'olaba bwe kityo bwe kifaanana. Ekibwankulata ekyo ky'olaba kirina omugaso oba kiriko eddagala lingi mu baana, mu bantu abakulu. Okitegeera nga bwe nakuteeddeyo vidiyo eyasooseeyo nakunnyonnyodde enkola gye kikolamu lwakuba nagasseemu n'eddagala eddala okusobola okufuna omugaso gwakyo obulungi. Nakigulaze vidiyo yeesookayo olyokeddeko eno. Wano just nkulaga engeri gye kifaananamu. Okitegeera engeri gye kifaananamu, ebikola obiraba, engeri gye kikulamu, ekimerawa, kisangibwawa, byonna mba njagala obimanye. Okitegeera kaakati olaba ekikola ekyo nga bw'okiraba kyetegereze bulungi. Njagala nnyo mwetegereze nnyo ebikoola ebyo oba engeri gye kifaananamu. Kati bw'ogenda ow'omuntu n'okiraba mu lusuku ng'okimusaba kuba babisimba nnyo mu lusuku emabbali n'emakkati. Okitegeera ebiseera ebisinga oli akuŋŋaanya eddagala mu lusuku n'aliteeka ewantu wamu. Abalala batera bisimba mabbali manju w'ennyumba eyo, abali mabbali w'e Kampala babisimba eyo. Kati bw'okiraba kyetegereze bulungi, bw'okiraba kisabe kireete. Neeteeko n'oguti okuva wansi nga olaba kikulu okuva wansi ojjo osime bulungi nnyo kisimbe mu ttaka kijja kumera bulungi nnyo. Okitegeera kisangibwa mu nsiko ne mu lusuku kuba byo biteekeddwa kumera mu nsiko oba kale tugambe mu kibira naye nga si kibira ky'amaanyi. Waliwo emiti egimera mu nsiko ng'olengera ekyererezi n'olengera ebitititi. Kale ekyo ekimera kimera nnyo mu nsiko. Ewaka baleetawo kireete ne bakisimba. Kale naye okisanga ow'omuntu bwe kityo bwe kifaanana, gwe kyetegereze bulungi nnyo bwe kityo bwe kifaanana nga bw'olaba ebitinkula gye byakulamu. Akireete naawe okisimbe olifuna eddagala obeere nalyo kuba ddungi nnyo, liyamba, lirina omugaso nnyo nno. Lijjanjaba ebiwundu, lijjanjaba okulumizibwa mu lubuto mu munda nga mukuluma okinywa bunywi, amabwa. Kirina emigaso mingi era nga bwe mwagirabe mu vidiyo eyasoose. Ekiyitibwa ekibwankulata bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okirabye. Nga bwe nabasuubiza obbalaga eddagala erya buli kika engeri gye lifaananamu naawe osobole oddifuna osobole oddimanya. Kati ekibwankulata bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba bwe kityo bwe kifaanana. Mwebale kubeera ku Kyayiti YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko.